bye tujjukira ku jjajja Ichuli ye mmotoka ekika kya drone mwe baamuttira era nga we yafiira emmotoka eno yali ekola emirimu gye kubanga ye yali nannyini wa kampani emanyikiddwa nga Kombaka. Waliwo akatambi akayitingana ku mikutu emigatta abantu nga mulabikiramu omuntu akireiminga emmotoka eno era nga yali business partner we. Kyali badde kya bwenkanya mu budde nga buno omuntu ng'oyo okuvaayo okubeera nga akayanira emmotoka eyo. Twalina ekibiina kya music oba ebibiina bya music ebizze bibaawo nga Kabuladda professional singers basudde n'atuuka n'afa. Ani yali Kabuladda? Kyabanga kya buswavu era kyabanga kya bubbi okuba nti biseegerwa olw'okuba gwe abadde manager wa Kabuladda professional singers ng'era ye gwe manager wa Hamani Basudde okujja n'okiraiminga cost eyatwalanga abakozi okujja n'okiraiminga cost eyatwalanga ebyuma eno cost tebadde y'Abasudde ebadde ya Kabuladda professional singers era njagala then nange nkubuuzayo ekibuuzo ani abadde Kabuladda? Kubanga emmotoka gyogerako ng'eya Kabuladda sente ezagigula tezaava mu nnyimba za Sylvester Busuulwa oba eza Aisha Nakitto oba eza Immaculate Nabiryo oba eza Kagulire oba eza Kateteyi naye still wadde nga ya Kabuladda zaava mu nnyimba za Hamani Basudde nga Hamani Basudde yali product ya Kabuladda naye Kabuladda yali te owninga Hamani Basudde Hamani Basudde yali owninga Kabuladda lwansonga ye yakuliyetinga Kabuladda so si Kabuladda ye yakuliyetinga ani Hamani Basudde kubanga Hamani Basudde yali asobola okubawa watali Kabuladda kubeera yajja tewali Kabuladda ye n'akuliyetinga Kabuladda naye ate Kabuladda yali tesobola kubawo watali Hamani Basudde era y'ensonga lwaki Kabuladda yavaawo nga Hamani Basudde amaze okukola ki okufa. Kakati okuzzayo ku mulamwa yo Kombaka gy'ogamba nti emmotoka ali ya Kombaka yajja kulinnya lwani mu Kombaka era ni creator wa Kombaka ekyo kye kibuuzo ekikola ki Radio Mose yayinanga emmotoka Jaguar n'endala yayinayo ne kabenzi ka convertible naye ebyo byali bibye towulirangako nga wizaakiraiminga nti sente zaagula emmotoka zino zaava mu good life era emmotoka ezo nzikola ki nzaagala kiri kyali kikye omuntu kakati nene emmotoka yali yayisima oba yajjira mu mpapula za Kombaka tukkiriza yajjira mu mpapula za Kombaka naye ekibuuzo kiri kimu yajja lwa ntuuyo zaani era Kombaka gy'owulira ng'oyagala osigaza singa ebaamu n'amabanjo b'emisolo gy'ebadde tesasula gw'oli wiringi okugisasula natuula ne Geoffrey Lutaaya nga baawudde Eagles nga yagitumye Daniel Eagles kati nga waliwo ekivvulu wakati wa Golden nayo wa Daniel Eagles kyebayita bye Eagles production Lutaaya n'agezaako kukkaayana nti nedda Eagles production tevuddeyo kubanga nze nina Daniel Eagles nenkuba Lutaaya akama ne mugala Lutaaya Eagles production okakasa teguddeyo terangiriddwa nga kampani egudde onaayimirira mu mabanja gaayo onaayimirira mu misolo gyayo ekikulu si kyakutwala kya bugagga kya mugenzi naye singa bibaamu ebitaaterera omugenzi byaleka tannamaliriza nga ali mu process ebitereza byoli mwetegefu okubitereza secondary kampuni eyo bwe yali ewandiisibwa kaŋŋamba oyo akireiminga naye director essaawa eno bw'aba ali mu kukaayanira mu mmotoka yaali wiringi okuwa taata wa Ichuli emigabo gya Ichuli mu kampani eyo kubanga bwe tuba tufoomingawo kampani tuba tusuubira okufa era mubaamu ebintu ng'ebya banka next of kin yeekolera singa avaawo ani atwala emigabo gye Ichuli olwaleero talina mwana omwana gw'abadde alina gw'alabirira ye taata we bye mwetegefu okukwata ebyobugagga oba emigabo gya taata gya Ichuli agiteeke mu mikono gya taata we ye abaffe kyatandika ddi wane waffe mu Buganda omuntu bwe yafanga nga tuba mu kukungubaga naye omulembe guno gwa buswavu nnyo lwa nsonga omulambo guba gukyali mu ddiiro abaali badde bakaaba olya nga lino eriiso litunula limagamaga byapa babuuka emirambo tebagibuuka kwetala kugizinga oba kwetala kusima ntaana naye kunoonya bya bugagga lwakuba Ichuli nti musajja musiraamu naye ojja kwesanga mbannaffe ab'amadiini amalala nga Ichuli essaawa yali badde akyali ku nsi ng'era bwola minisita bwe yamala wiiki nnamba n'ennaku ku nsi kuba eddiini emukola ki
katugambe Ichuli tetunnamuziika oba kale tumaze omuziika naye akyatubukadde ku mitima tukyali miranga abawagizi be bakyali miranga oba bakyali mu kunyolwa ffe boogezi banne tukyali mu shoko tugamba ani addako bazadde be tebannanyiga biwundu ng'omulala ojja ku ssaawa eno nga n'omufuta nnakutukako nsingo nti oyagala byapa mbobanja ffe mu Buganda omwana yakungubagiranga taata we oba omuntu omugenzi yakungubagirwanga paka lwe bamwabiza olumbe era baatusalangako enviiri nga taata afudde ne zibeerako paka ku lumbe lwe akabonero akalaga nti tukyakungubaga abasiraamu Ichuli ayinza okuba tebajja mwabiza dduwa kuba mutaata we mutabuliki wadde Ichuli tabadde muki mutabuliki naye waakiri oyo yali baddemu ak'obuntu n'alinda ennaku 40 ne ziyitawo abasiraamu gwe basomera dduwa ne lubanga olumbe lwa Ichuli then ne tudda mu kukaayanira ebyobugagga ekirala abantu banoonya emitawaana egitabanoonyeza abantu banoonya emitawaana egitabanoonyeza kankubulye mwanange kubanga Ichuli enfa gye yafaamu y'amatankane yattibwa buki sikyagga y'amatankane kuba yali mu mataala ffenna twagimanya yattibwa buttibwa abantu tutankane yatta ne tutankana nzita emmotoka ono gyakayanira gye battiramu Ichuli leka kulowoozesa bantu nti watta Ichuli osobola okufuna emmotoka eyo singa nze mbadde poliisi nga simanyi mazima kuba yo poliisi ekirungi emanyi amazima kwani yatta Ichuli naye singa mbadde mu kunoonyereza kwani omutuufu eyatta Ichuli ono abeera suspect ebyenfuna bye bisinga okuzisa abantu that's why basudde yagamba nti emikwano gy'abankuseere giwangaala nnyo abankuseere be baavu kubanga tewaliiwo kye bakayanira kye babadde kibagatta oba ekyobugagga ekibagatta kwe kwesonda kawalagi ne bagenda mu bbaala ne bakanywa era bakomawo kali mu lubuto lwabwe be batandikawo n'eŋŋombo nga bamativu koolya keekako kakati abantu ekikulanga ekyo bo we bafi omu waafa ku bo munnanga ate banyolwa nnyo bakaaba nnyo kubanga omukwano gwabwe gubadde genuine nekyabuswavu ti abantu betulowooza nti balinamu abantu betulowooza nti si bankuseere nnyo si baavu nnyo ate mwana ttu be basinga omululu n'obuluvu okyegeera muganda wange so nze nandyoza omuvubuka oyo essaawa eno yali badde afokasinga ku kimu taata wa Ichuli agumye taata anywedde kacaayi ali mu mbeera nnungi wadde nga tobituukirize lubeerera ne mu kaseera ako olimbalimbako nti nze wofa olwaleero nyinza okutekinga responsibility y'abaana bo okumala omwaka mulamba ng'okyandi ku mutima nzija nkwerabira mpola ndowooza lulekiro gikijjira ono baana si bange naye mu kaseera kano ng'ekiwundu kikyali fuleshi nga gwolagoseka obadde partner wa muno tosobola kulaga nti walumiddwa okufa kwa Ichuli okufa kwa Ichuli kulinga ebbwa ekiwundu ekikyafenyerekete kikyali fuleshi kye bali mu kukwata mu ggwe bw'otikka ebinnyo obanga alina kyatulaga ekya nti walina n'akakwate ku batemu kubanga enfa ya Ichuli tebaazuukuka buzuukusa baagipulaningira ebbanga nga bayita mubawangaala nabo mubayogera nabo mubasisinkana n'eddereeva we kyonna kibannyonnyola nti muluko yakola ki yalimu kakati bannayuganda nsaba n'ono akaanira ebyobugagga bya Ichuli oba drone ya Ichuli mutandike okumutasaama si omu ku baakozesebwa okubega entambula z'oli n'okuwaayo pulaani z'oli kubanga Ichuli naye yalina ebintu bye ebyekyama byanyumizaako bakwano be nga nange bwe nnaatuula wano nenkuga pichi ya lubongo yene buzimu naye nga byaffe bya kiki byakyama singa wanaakuttewo osanga yali kubye nnyo naye nga toyinza kujja ku mpewo biba byammwe bya kiki byakyama byammwe bya babiri naye mu kyama kye osanga mwali mukubigano naye Bobi Wine n'agenda kufuga ku nsi naye akasajja kano k'amaanyi akasajja kano kabatwala ng'omujegazzaayo ki information alipoote wa mukama waabwe era batandika omutekako amaaso awo wenyini we tugenda okutambulirako keera ku mmotoka y'emu kigambibwa emmotoka eyo gye yava nayo w'amatankane Ichuli agamba walala ate ne Penge yavayo n'atugamba walala Ichuli yagambanga waani Ichuli yagambanga emmotoka yaweebwayo hamu Penge yagamba nti waliwo omu ku bajjenero ye Muhoozi
oba ye David mbu ye yamuwa emmotoka eyo n'amuweerako ne driver. Ekibuuzo kiri kimu, Amisi Kiggundu ye yaani? Hamu Kiggundu nga bwe tugamba mu Luganda nti lanya osobola okunnanyiza Amisi Kiggundu obugagga we. Hamu Kiggundu akatono ke mumanyiiko yandibanga alimu omukono omulala ogutali gugwe. Kakati kankubuulire Museveni asooka okukozesa with or without your knowledge. Nze bampitako ku NBS ntandika okukola omusaala gwa bukadde ng'obusaala gwa bukadde butaano naye ng'obulimiddewo. Naye bwe bayogera obukadde obutaano nga mu wiiki nina shemu namanyi ono Museveni yayagala okunkozesa nga bantaddeko akakwakulizo. Teri kola Facebook live, teri genda ku interview yonna. Jukira so gye bampadde ya music olubango byo ku politics ne mmanya nti onani Museveni. Kakati ne Ichuli mu kumuwa emmotoka teyamanya nti bali be bamuwadde ki emmotoka nga bayisemu ono. That's why nkugambye Museveni can give you or he can employ you with or without your knowledge. Olina kubeera mukalabakalaba nnyo. Ebyapa byonna ebiguliddwa mu Buganda kuba yasingamu ebyapa ebizimbe byonna byolaba. Olowooza Museveni yagendako wa Kikome kamuguza ettaka newuunya n'okwewuunya yatumayo Sesanga ow'enjovu munne ye yamugulako ki kale Museveni akugula akukozesa akuwa with or without your knowledge. That's why ndandise nkubuuza ye Hamu yaani? Emmotoka abagiwa Ichuli be bali bennyini Sebo. Hamu namutya nange oyogera ku kyettaka. Kati tukole tuti mwanange obulenzi. Hamu alina emyaka emeka? Giringa mu 4. Yatandika okuba owakabi ne ssente nnyingi ng'ali mu si mu 3 nga mu giijo. 32. Nakulaga nti asinze ne bamulwana. Kati gweddayo mu byafa bya Uganda abagagga babaddemu bamulwana. Bwe bali myaka egyo bali bazitowa kyenkana ki? Era bafudde bazitowa kyenkana ki? Kubanga bwe bali myaka egyo bali batandikiriza okukola ebbanga ne bali malako nga bakola ate nga bayingiza. Ono najja from nowhere nsi yaleeta mugagga wadde. Osimanyanga awandiisa obutabo ebanya nakala katanga mpuuta nze jjajja wange yali mukalakasi wa fire nakala kata empuuta naye twakakani baaka enkadde ku myaka 16. Ku myaka 10 n'emeka 16. Kakati Hamu n'esooka ne muteekawo ne mugaalanya kigambo ku kigambo ebyobugagga byo ojja kwesanga atamattama nga bwe yatamattama e Dubai yalaga nti mugagga n'okusinga ensi n'ansanyusa ne ngamba wulira omwana wuno asinga maama w'emyaka amusaalira ddala. So kati Hamu bwakuwa bali be baba bakuwadde naye nga tebaagala kukuwa ki direct. Era bwakuweeramu ddereva ng'ogamba no mugagga wa Miss Kiggundu Amisi ono sisobola mumwogerako kikyamu kumbe wantu wonna kumbe oyo gwoyogerako ekikyamu ate gwe ye yakuwa emmotoka nga ne Hamu okumugamba nti muweereko ono driver ngo driver oyo munnamagye ng'era bali be bamukola ki bebamukuwa. Oba osanga ekikyamu waali kyogedde ku Hamu n'otakyogera ku bali kuba be baakuwa baki. Naye era ekyennaku muganda wange ekyennaku mu bigambo era Penge bye yayogera ku lw'emmotoka olwo yagamba nti Ichuli yamubbirako ku kyama n'amugamba nti abamu emmotoka baamugamba ono gwe bamuwadde yali avuga tanka. Naye era akanaafa tekawulira ng'ombe. Teyamanya teri muntu avuga tanka nga tali mu magye. Ngera olaba n'omukuuzi w'amannyo mu magye era bamunnamagye ate ono avuga tanka egenda ku battlefield olemwa yaba kaceere. Golowooza Besigye mu nsiko yatta ku muntu bwe yali ajjanjaba Museveni ng'agwa ensimbu naye nzira saabikola byogera buli ensimbu lwe yamukubanga nga Dr. Besigye akola ki ajjanjaba. Dr. Besigye tekimufuula munnamagye teyagawo muyakulanka y'abakkano. Golowooza singa Dr. Besigye teyali amu bannayuganda lukwe olowooza singa Dr. Besigye teyali amu bannayuganda lukwe olowooza singa Dr. Besigye munsonyiweko bannange singa Dr. Besigye teyatya kulyamu bannayuganda lukwe nadda ku sayidi y'abantu n'asigala ku sayidi y'abali abanyigiriza olowooza leero singa sijjeno era yali badde jjeno naye nga jjukira yali ajjanjaba mukulu ki bulwadde nsimbu obwogedde mu bintu ebikyatujja enviiri ku mutwe kyekyokubeera nti n'olunaku olwaleero amawulire genfuna gandaga nti enju ya Ichuli oluggi lw'eno luliko ka pavement bakayita batya ka veranda lukyali luggule na guno gwaka taata we ebintu by'omwana we bikyamumiddwa.
kyali badde kyabwenkanya mu budde nga buno. Intungaki Ichuli yalina amaka newankubadde teyalina baana. Mu bintu bye twali tutenga ebya Ichuli byo byalina mu maka ge. Mu njuye Uganda amaka ne bwoba n'ennyumba amatiribo nga temuli mukyala tegaba maka. Oli ne bwaba n'akayumba ak'essubi nga mulimu omukyala ge bayita amaka. Okuyiga tekuggwayo. Mu nju ya Ichuli twogere bwe tutyo. Ebintu ebyo kitaawe bikyamummiddwa nga baagala agenda akole statement of which ye ng'omuntu yagaana okugendayo gikola. Kati kambuuze ekibuuzo nga statement eyo bifaalinga ku ki? Ate mmanyi mama yagenda n'afa omutima dwalirayo Lubaga. Kati bw'afa omutima abasawo ne bagamba mbu bamutwala mu mmokyale mwekebejja nze muli ng'embizzi mulemeddwa okwekebejja omulamu mumuwonye mwekebejja mulambo kati ate nze seegomba mwete mundaba n'okwogera nze ndi wa ttabbu nnyo nina commanding voice nyembaga kati afuluma musabe ssente zammwe balansi ow'obujjanjabi sirina zaggwanika afuluma tafuluma amagye ne geetooloola ne bakwata mama wange ne bamupa n'engenda ne mukola ki ne muziika kubanga ekyali kimusse nali nkikola ki kimanyi. Kati statement ya Ichuli essaawa eno yeetaagisa ki ng'ekyatta omwana we yakikola ki akimanyi bagera kuddamu ebyo. Kakati waliwo ku masimu agakubirwa nga gakutiisatiisa obanga gaga warning omwana we okyagalina tugeye tugalondoole kyali baddokke era ffenna twali kikkiriza kuba eyo ye protocol oba gyemitendera n'ekibuuzo kiri kimu ani ayonoona obudde mu kwokya omusota gw'ataali enva okwo kuba kwonoona budde kuba the fact that ne bw'onaakola statement bwe tebannazuula yatta Kawesi Kirumira Abiriga bambi bazuule yasse omwana wange zinkunye Ichuli Kigondo ani amumanyi kanesigalire ewaka kubanga kino kye bakola bali mu kunaabisa mu yalangalo tugenda kuwa emmere naye nga bagenda gikola omusajja bali mumuteeka mu ssubi nti enfa y'omwana we erifuna obwenkanya ekyo kiribaawo singa gavumenti eriba ekoze eki but as per now naye akimanyidde ddala bulungi nti kuba kwonoona budde era ne mumutima gwakimanyidde ddala bulungi nti abaamuwa miliyoni 10 ng'amabugo be batta omwana we. Ekirala eky'emmotoka nawulidde bambi naye ng'alajjana bamuddiza emmotoka y'omwana we yo poliisi egaye ekyanoonyereza ekituufu kiri nti emmotoka ya Ichuli mu nkola entuufu erina kuggyibwa mu mikono gya poliisi nga buli kimu kiwedde nga n'abatemu bakwatibbwa oba nga basaliddwa kubanga emmotoka eyo kwe kwetooloolera obujulizi bwonna kwe kwetooloolera ki era tebasobola gimuwa lwakuba ate kyannaku nnyo nti bano abagirina nga banoonyereza bamanye eyatta okola kiri nti bamanye eyatta ng'era bakimanyi omusango guno tegujja kuggwa tebaleka mu mmotoka ya muze Ichuli kufunda bagiwe taata we etambule oba egende ku luguudo ekole taxi bw'aba alina ekikangabwa nga waliwo abantu bayinza otutegigula tugitememu sigiri tufumbeko weewaawo n'alime wagonda atera nannyuka okuggyako ng'olina kyoyagala okugamba abantu ekirala naye watandikidde vidiyo eno tonnaba kubuuza ku bantu muli mutya bannanga ababadde batulaba muli bulungi naffe gye tuli muzeidunda kyalo namwekumire ku mikutu ebiwooma biggwa byokya naziba bulungi ava mu ekita ekitava ku ssengejjero wankindo lwalugera n'agazina edda bamufuuwa nkanja enswaswa etayanula yekola engalabi olina okunsabira ngeze